What's up, everybody? It's your girl Nyanda from the group Brick and Lace, and I wanted to remind you guys to go and check out Beenie Gunter. Omuyimbi Nyanda munangate wa Jamaica awadde munangate wali Beenie Gunter drop amwadde drop nenga sinaba kubeeranga kuwa katambi kano kosa ate n'ebirala ngenda sooka nkuweekoko ekyabadde wali e South Africa ne mwana mwenzi ate King Saha ngenda sooka munangate nkuwa katambi kano ate ndyoke nkomewo wali ne Nyanda engeri gyawaddemuko Beenie Gunter drop. Kyabadde kirala nnyo munnange gwe alaba Nutty abantu babadde bayitirivu nnyo okukamalako obumazi era nga bw'olaba munnange gwe alaba Nutty ebyesaba biwooma n'abantu kamulali mutege ku saidiyo waliwo wakayirira banno akuwanira wano n'avulugire oyo munno gwoyita munno. Kakati munnange mbeera ate nkuziza era nga akatambi ke nkuzizaako munnanga nti kika Nyanda wali Jamaica engeri gyawaddemuko wali ate Beenie Gunter drop ojjuga nti no Beenie Gunter munnanga ate ayina show gy'aseetize wali munnanga ate ku Garden City wali wonna muganda wange gwe alaba Nutty ngenda sooka nkuweeko katambi kano ate aka Nyanda. What's up, everybody? It's your girl Nyanda from the group Brick and Lace, and I wanted to remind you guys to go and check out Beenie Gunter. Yeah, you don't know, it's all about Dancehall Heat Rave going down November 2nd at the Garden City rooftop. You guys do not want to miss it. Shut up. Ngajuka ntino Beenie Gunter awerekeddwako abayimbi ate ab'ettabbo wali wonna muganda wange gwe alaba Nutty Yugi. And more. Also enjoy non-stop dancehall vibes, Afro-Caribbean cuisine and drinks, unbeatable rooftop views. Get your tickets now at www.tightticketing.com. Don't wait. Tickets are selling fast. Powered by Talent Africa Group, Energy Radio, and Safe Border.